tax ebesingira ku commission engeri gy'okolamu engeri gy'okola ki gy'ofunamu era kyemmanyi nti abasinga benjoga nabo bangamba nti bw'ogenda n'oteekayo ssente leero bakulagako ezo z'okoze eki zotadde z'oyinako katugeze nti oba okozeyo 1,000 otaddeyo 1,000 bajja kukulaga ku lisiti wansi oba bakaba bagambe nti 1,000 luno oyinako bweziti aba taxi oba oyinako 10 oba oyinako 2 oba 3 ngerageranyiza banange okitegeera abali omujja tutangazaamu kusinzira kunoonyeza nze kwenkola okitegeera nti nze kinzizamu amaanyi okumanya nti leero nakoze 2 nengamba kati enkya kanyongereko nkole emeka 3 okitegeera nti kigenda kuwa courage egamba nti the more you work the more you earn obanga ba delivery obanga ba delivery ate kitali ku mirimu emirala oluusi kyogenda okusanga okitegeera nti ogenda kusanga abakola emirimu beja construction beja kinga basic salary wabanga wa 10,000 ojja kumanya overtime wa 2 hours osibira mu 15,000 tolivaawo myaka gyonna ekitagenda kubeera ku taxi nti ojja kukola 2,000 omwezi okujja ofune 3 okujja kufune 2,800 okitegeera kati it's upon you okumaintaininga ki tax osana ofuna paka n'omutwalo yes abana bazifuna Uganda website tujabaeleza website ibisayo tunatufunya omukisa tugezeko kubanga tuconnectinga ni wali omoja busa ku TikTok omoja busa ku YouTube bona abo tusobole tulabira Facebook yona Dubai Eye Uganda TikTok Dubai Eye Uganda YouTube Dubai Eye Uganda gende yo subscribing oja kuba tuyongera ofuna stories ziri around Dubai around Saudi nebife bisinga mukama wange mbera kyeyo mbera simbi amanya nedobozi Mr Uganda no kunsanyusa okusanga nango kusanga olunaku lwali era ndi musanyufu nnyo webale kumpanga akakisa nensobola ngo okujja wano nembako nekyenjogera eri eggwanga amen era wano wenjo bakole abambi mu subscribing ku channel eno mugitambuze naffe tufuna amaanyi agongero bakolera tekayo comment bobo ina kyobuuza osobola ovuma notekayo notandikayo tumanya banange mwogereko ku kino okitegeera yes abagala okufuna endowooza ku bintu byenjawulo mu Dubai nawalala wonna kubeera tukola okunoonyereza tetujja nti tugenda kukabusibbanga omukulembeze twetwaga otangazeemu ku mirimu bulaba yaganya omulimu gwa taxi naye taxi eyo eri etya omuntu ayagala ovuga taxi mu Dubai taxi eno sinaba kugijoyininga but njagala gijoyininga lwaki ate mu kwagala gijoyininga nti benabuuzizaako ku bakyali bange abamu benjogerako nabo mulimu abakuwa negative side mulimu n'abakuwa positive side but gwe ng'omuntu olina okwesalirawo nolaba ekikuyisaawo ate ekyokubiri olina okumanya kikyoyagala na lwaki osalawo kujoyininga ki ekintu kyogenda okujoyininga tokeera bukezi ku makyano ogamba nti Mr Uganda gambe kanjoyininga taxi naye kankole ki kanjijoyininge gwe tunulira ebirungi ebikirimu n'ebibi ebikirimu okompeyaringe okitegeera kubeera ensi eno toyina mulimu gwonna gwogenda tambuliraku nga guli ku kaseetwe kubanga olaba n'afuga eggwanga akaluba kakwatamu naye katuuka ne kakulakira nogamba akalulu nakakwatamu naye ate kanoko kakambuwadde kitegeeza nti bantu bayingidde ensi tuli luweero abantu bayingira nsiko omuyekera okitegeera kuyekera abamu nsiko abalala bazoganya buliri abalala bali mu buliri buli muntu akuti Uganda buli muntu agikutteko paati buli omu alina waakutte okitegeera so nti ngeza kutegeera nti wali mulimu ki mwangu buli omu gyali ojja kutuwa endowooza yo ku mulimu gw'okola mu comment section ojja nga munaye okola mu restaurant nze nchuzinga taxi olw'ensonga nti nze ndi driver as a person
right now byenkola nyinza okuba nga nkola mu construction operator biki naye si byenjagala wajja olina okugattako omulimu gwa taxi guno ekisooka naddala akatugambe wano mu UAE oba Dubai oba ki ekisooka olina ebintu byogenda okuba nga owonye nganze byenjagala okuwona mulimu kye bayita okwetika emmere okimanyi nti abakozi abasinga waneno mu UAE beetika mmere mu konteina kugenda ku mulimu nange neetika emmere nawe kwotadde kati ate nze ekyo kinkaluubirira lwaki kinkaluubirira nti nze mu butonde engeri manyi nti ndi musajja nze bazenga banfumbira nze manyi balina okunfumbira ne bampa emmere nze omulimu gwange kunoonya ki ssente era nze oli bwangamba nti tukuwadde ebbafu y'engoye wali kujooza n'okugenda onoonya miliyoni ya ssente ngamba ngende noonye miliyoni kuba nsi oginoonya mangu lunaku nenkola ki nengireeta naye okwoza engoye ezo zoolabaawo anti olina kufuna mukyala ate ne mashini weeziri anti kati nkugerageranyizaamu example kitegeeza nti kunoonya ssente omusasola omwanguyira nti takisi eno nga bwe sinaba giyingira wabula ngenda kujoogerako byemmanyi n'okunoonyereza kwenkoze eki kwenkoze nganze first of all takisi esasula abasinga esasula commission nti engeri gy'okola engeri gy'osasulwa omulimu gwonna ng'okwata ku ssente ekyo nkiddamu niwe ziba nga sizizo naye ng'ozikwata ate nga takisi gwe mulimu gwokka ng'ogenda okukola ng'okwata cash njagala kukomyewo wano nga wayisewo emyezi 5 oba 4 oba omwaka ng'ovugidde takisi omwaka otubuulire namwaka ne bwe nagiyingira enkya abantu bakisooka ekimu kyemanyi ku takisi ekisooka ya driving license ya bbeeyi okitegeera ekyo ekimu ekisooka ate ne training eyino soogwa emirundi 2 takisi eyo ne bwe nagiyingira enkya nja kunoonya yonna gy'oli ndigikola nga ndinashootingireko mu takisi wonna genda maaso nti ekisooka oyogedde ku kyemmere okoyositula emmere ekola etya yo bagaba emmere mwene mupakinga ne muli emmere y'obwereere ante kati abantu abakola emirimu egisinga nga bwe ngambye nti batambula n'emmere yaabwe mu konteina kati naafe aba construction abamu tupakinga mmere yaffe kati oluusi bwe mbasaagala nendya kuya kampani oluusi tuta emmere yonoonese oluusi manyi okugyerabira mu baasi oba oluusi nengyerabira wona wona ngenda okwekanga nga ndi nga ntuse ku site nga mmere nagirese emabega ekitali mu takisi avuga takisi tagenda kwetika mmere n'ebyenfuna byennyini bikyuka nga bwe mbadde nkunyuira nti takisi ebesingira ku commission engeri gy'okolamu y'engeri gy'okola ki gy'ofunamu era kyemmanyi nti abasinga benjoga nabo bangamba nti bw'ogenda n'oteekayo ssente leero bakulagako ezo z'okoze eki z'oyinako katugeze nti oba okozeyo 1,000 otaddeyo 1,000 bajja kulaga ku lisiti wansi oba bakaba bagambe nti 1,000 luno oyinako bweziti abatakisi oba oyinako 10 oba oyinako 2 oba 3 ngerageranyiza bannange okitegeera abali omujja tutangazaamu kusinzira kunoonyeza nze kwenkola okitegeera nti nze kinzizamu amaanyi okumanya nti leero nakoze 2 nengamba kati enkya kanyongereko nkole emeka 3 okitegeera nti kigenda kuwa courage egamba nti the more you work the more you earn obanga ba delivery ate kitali ku mirimu emirala oluusi kyogenda okusanga okitegeera nti ogenda kusanga abakola emirimu beja construction beja kinga basic salary wabanga wa 10,000 awuja kumanya nti overtime wa 2 hours osibira mu 15,000 tolivaawo myaka gyonna ekitagenda kubeera ku taxi nti lero ojja kukola 2,000 omwezi ogujja okufuna 3 ogujjako ofune 2,800 okitegeera kati it's upon you okumaintaininga ki taxi osobola ofuna paka n'omutwalo yes abaana bazifuna okitegeera wala bafuna 8 nafuna 7 nafuna meka nabikulaga wabula ate taxi eno nti gwe ng'omuntu ogigenzeemu otya na bwagazi ki bw'olina omanyi first of all soko yagala ekyogenda okukola okitegeera nze nga nze nja kugigenda because ngimanyi ate njagala nti lwogenda mu kintu ng'okyagala temanye empenda engeri ki gy'ogenda okufightinga n'ebizibu by'ogenda okukola ki okusanga nga bwe mbagambye tewali mulimu gw'otagenda kusangamu ki bizibu mirimu gyonna girimu ki ebizibu naye ogenda bisanga otya oyogeddeko ku kya fayini zisuubire toyina motoka gy'ogenda kuvuga nalaba bagamba bo ebbanga lwavugidde taxi bakolera fayini
anti kati ekyo nakyo olina okwegendereza mu kuvuga kati nze abadde avugirako e Saudi emyaka kumpi 6 nga nvuga ku nguudo zeeri nti waliwo obukamera bwe baplantinga ku kkubo n'emmotoka ekulaga mbuwe n'emmotoka ekulaga waliwo babita saliki simanyi saliki biki ebyo wano sinabitegera bulungi naye kusinziira ku kirere Saudi nti waliwo kamera ezibeera ku kkubo nga zo za permanent zibeerawo ate nabo kamera bwe bateekawo obutesi nga bakakweseewo nga kunesimu tegenda kola kunnyonnyola esimu yakugamba wano wogenda mu maaso kuba nalabako ko ba taxi ibawooninga wano wogenda mu maaso waliwo kamera kuvuga mpola wano ziba ate naawe obeera obiraba osala oti ekitala nga kiri ku red ebitala biwooninga oyitawo bwisi nga biwooninga okitegeera biwooninga naye ate gwe lwaki siyimira nga kitandisa okuwooninga mba ndi ku bwangu so ebizibu ebisinga mu taxi mulimu ebijja nga gwo byereetedde nate mulimu ebijja nga kiguddewo bugwi kati nga accident kuba tewali muntu ayagala accident muntu ayinza okutomera ate kana akafaananyi kebaba kuba overspeeding anti kati ekya overspeeding kyona kijera mu kamera ebyo nti gwolaba oluguudo luliko speed 100 ng'oli mu 140 ne layini ezo zibasumba ne layini kubanga kyemaye mu taxi omwo nti lwaki abantu bayingira mu taxi nti ofuniramu experience era omwezi ogusooka ogwokwera kusatu guyinza gutabeera mwangu kubanga ekisooka katugeze nti katugeze n'abantu abava e Uganda nti bafeesinga nnyo challenge ezo olw'ensonga nti ebya Uganda n'ebya wano biralamu bamanyi oba osomye ate kati wano ne bwoba ng'osomye wano tebagenda kusomeseza myaka 2 kubanga batakisa bayakuleesa ayagala omukolere sente oyigira ku luguudo era bw'obeera munamukisa n'osoma biki story n'oyitalesi n'ogifuna etya nga bakusimbula ki gwegenda oyiribe okitegeera naye kati fe bavuzeevuzeeko obeera ne idea ate omanya kyakukola nti luguudo lwa 10 kanvugewo 9 kanvugewo 8 sirina kingoba to be safe lwa 12 kanvugewo 10 oba 10 lwaki ndisikinga mbeeraawo mu 12 saagala kuvaawo nga bwenyingira 13 oba 14 egenda kunkuba kwa motoka zange tuvuga wano zibeera mpya mu kubeera mpya nti olinyako just katini booti ng'ekoze eki nabyenga taxi abavuga n'ogiwa omulala n'avuga naye oleggula anti kati mulimu taxi zempulira nti za share tosobola vuga shift namba era ovuga 10 hours meka 8-10 kati nze taxi gyenjala okuyingira yo bagikuwa n'obeera nayo 24 hours gyenjagala alat esharinga taxi nze kuba ina abavuga olego n'abavuga guno tosobola vuga 10 hours kibanga basi zenyini nazo nti waliwo abazivuga oleggulo bwagenda nagipakinga waliwo agikerako ku maki taxi zino kukyempulira kiri bwe kiti nti waliwo otuuka no decidinga n'ogamba nti according to my clients oba clients benina nze mumpe ya 24 hours kati nze nja okwebalira obudde bwenkola ki bwenja okwebaka n'abakyali bange bali sharuji eyo bavugira sharuji naye ng'oli akugamba nti nze taxi yange ngibeeramu nzekka nze ne budget ngemanya kati nkedde sawa 10 kankole paka sawa 6 ngende mpowemu nziremu sawa 10 paka kuba 6 gwakiro paka sawa meka nziremu mpowemu kitegeera nti taxi eyo kiri kuggwe naddala nga osabe ya 24 hours engeri gy'ogenda okola ki okugimanagingamu n'engeri gy'ogenda okwanjulayo sente kuba tebagenda kuba taxi ya 24 hours taxi asinga delivery kuba delivery bafunira ddala akasente aba delivery abo aba boda sijja gamba nti mbamanyi nnyo anti kati ffe tumanyi buli avuga piki abeera waki delivery beba rider yes anti kati ffe kyatukwatira muli nti buli piki yona gyolaba ebeera ki olowooza rider asinga wa taxi kale kusinziira ku byetulaba ku media kuno nebibakyaziringa gye boogeramu oli akulaga nti asinga okufuna okitegeera naye ate lwakuba nti ate bo aba taxi tebavayo ate okweyogerako nnyo okitegeera abantu ba taxi kangambe nti abantu abaliko ku level kubanga tosobola gerageranya avuga emmotoka n'owa piki in terms of level nti tosobola kuba otandika okwenyonyolako nnyo ogambe nti kati ng'osange ng'owe boda Uganda ng'akayana n'owakagaali avuga boda y'akagaali nti bo kale balina we batuuka ne beerekeramu nagamba kaboogere ffe katukole ki naye nga bwe tudda ku sayidi erindi bwe tudda mu comparinga nze ndaba wa taxi abasobola okusinga wa delivery kuba tekina bwe kingasiza okubanga ndi wa delivery ngenda kukola mutwalo omwezi naye nga togo omwezi okumala n'obutagumala njawulo zero kitegeera nti okola
olaga nti ofuna ne tomanyi oba enkyo n'abaawo. Kyotegeeza like ebizibu ebifacinga aba delivery accidents especially mu kumakubo nyingi nnyo ate n'okusinga ku baana aba taxi. Kituufu bavuga nnyo akadima abaana ate abakubudde ate bakolera ku pressure engeri gy'owulira mu kale tuutera balaba wano ku TikTok nga boogera nti oda sime bakuwadde eddakiika bwe ziti ate wesituka nga tonatuuka sime bagenda kutema bikoze biti ate okitegeera kati omwana akolera ku pressure eyo mukolera ku pressure nawe motoka mwako andi kati waliwo nga bolaba ziti nono batalabati balina beating time bagamba tugenda kutwaka mudakiika nono mostly mudakiika 7 ezisukkamu sente tujja kulifaningira ddala mu bbiri zijja mu bbiri weka bazijja kugundi bazijja kugwe kati yo pressure omwana abalina okumenga nti atuukiriza ki and whereby ekubo lino tusobola tekako 100% nti ogenda kutuukiramu obwo budde kubanga si gwe aba alimu wekka ebintu bingi ebyapeninga ku makubo okwo oyinza okuyitawo kati nga wali oke mu ddakiika 5 n'oyitawo nga waguddewo akabenje nga jamu akutte kati oba ogenda kikola oti kati yo pressure nyingi yeviirako ki ebizibu ebyo okitegeera nti inze nganze nabo ngamba nti rider afuna mitwalo 2 ejawano ngoba taxi afuna 3,000 I still go for taxi ni wani nkuba tetonya wenzo kubaira ikira nkuba kukubira enkuba yinza butatonya nera nakasana kasinga enkuba onakutuyanira mu element eyo njachaza ko rider atangaze mu bagwe taxi ojofune rider nange nja kujja kubaganya ebirowoozo research yo sagala rider yogere ekintu atonda gembuto ezitogira nze ngenda ko research yange naye bwe comparinga kusinzira ku taxi ne rider nze nganzo omuvuzi w'emmotoka I go with taxi lwaki bizibu bingi biri mu ba rider okitegeera lwakwanja abasinga obungi boogerako bino byakungulu wano tebagenda kugamba deep what their face kyekimwera n'abataxi nabo yafuna accident ne biwanvu rider babagana mukola bato bamujjanja banakola atya kubanga gwe njagala olowoozeemu balebalemu ku nguudo zonna so engeri bavuga emmotoka fena abavuga tuvuga tuli ku masimu ovuga oli mu kukyatinga ovuga oli ku botiimu kati ate oluusi ogenda kuwugula lumu bwokyodde eno nga to rider naye akoze eki naye addeeno aleese kati nga mwesanga kati picha ate muntu wano bw'omukuba kizibu nnyo obutabeerako nakavune enguudo zigira okitegeera kizibutabeerako 24/7 yobodduka but tetwogera mulimu bubi naye buli omu aba aleeta ki opinion ye nga gwe bosobola okwogera ku kikyo naye weesobola okwogera ku kyenjagala okitegeera kyekimu n'aba construction muli agamba nti nze nfiira mu construction sisobola kola ki sobola givaamu oli nga ali proud nayo kate ne mubeera munze akolayo olunaku olumu nga ndulabanga mwaka siibula abantu tuviwano tubasiibula bannange mwongere okutambuza channel eno musubscribinge mulikinge nze Mr. Uganda Nuhu ni musajja muyimbi oyagala bwa mukapera abantu bamu akapera nibamanya mbu omusajja muyimbi nina obuyimba bungi kati omanyi bulobo kiringa okubeera n'abaana abangi onayo nogamba kati bamba we luyimba ki obamba yimbiremu luyimba ki Uganda nkuyise emirungi emeka nsonyiwa okusiiwuuka empisa wadde gwe maama omutuufu anzaala oli mulungi tososola mu mawanga buli mugenyi akyalo omwaniriza ffe b'ozaala tuli eno ku mawanga watugulira njeyo mbuye entandikwa awebale kutusomesa maama erwakuba emirimu tetugiraba kwe kusalawo okugenda ku mawanga kati amaziga getukaba getunaaba ennaku enzijjudde ku mutima ekyo kyekinkaabya owooza kimu nti bunira okuba oyimba style jagiraba naye nga musubscribinge ku channel yange nze Mr. Uganda Nuhu mugende ku YouTube bana mwenye ku music wa Mr. Uganda gyali omukadde omupya music wa namwe abalina business abalina business omunoonyako music yali revolutionary batya revolutionary music owenkyukakyuka sogene nembanga music omulungi alimu message musajja yavudde walanga wankyukakyuka so mwe n'abaye enkyukakyuka nsogene nemunoonyako people power our power temugwa mu maanyi people power our power nga wabagambye niyo mukulembeze aliwo alina waali
yayingira ekyensigo gwelinda the return waliwo film general the return of what mulinde obanga Arnold Schwarzenegger will be back. I will be back. Ataka gamba kwegenderezanga nnyo. I will be back. Kyekimo nange bwokera kutya n'ontankula ku lutalo. Ngenda ne ngamba nja kudda. Nga Solomon Kampala yabavuma nnyo. Ati kati Solomon Kampala lwaki tabavuma? Nawe yakuvuma mwababeera tolondamu mwababeera kumpi n'omukulu tomulina kye mukolawo. Solomon Kampala oyo mwana actually tumwagala nnyo. Tujja namuwa ekifo. Naye nga mwena abali bambi temuzikiriza. Nga tetunava wano kuba saluti ya General Zoganya agifune saluti ye. Sigenda gikuba. Lwa nsonga eno wammanga. President yatugamba gwe kyonna kyokola kigenda kuvunanyizibwako gwe nga ggwe. Wabula singa pate. Si lwakuba nti ssaawa zino ndi kyaliwo nti bwenkeera ku makya n'enze oba n'entuga nti bagenda kujja bakwate gwe basibe mu ggwe. Okitegere gwe abeera azizaaki omusango wabula si kibiina. So byonna General Zoganya bye yatuga bibye. Zoganya byonna bye wakoze gwe bijja kuvunanyizibwako gwe nga ki ng'omuntu. Abaana kusaba bajja kusabula gwe nga ki ng'omuntu. Tebagenda kusabula nga pate era tetugenda kuvayo tukwogereko kubanga ffe tulina mulama gwe tukola ki naye kibi nnyo era of course ne president zakivumira tukivumirira ffenna. Kibi si kirungi kyewakoze era ndowooza naawe gy'oli nkimanyi bw'obanga olina omutima ogwo obuntu era kikulumiriza omanyi osobola okukola ekintu naye ani kati olwa obulwadde bw'ennaku zino nga bwempulira naddala ku bye tulaba about HIV and biki tebakyajogerako nanyo kirawo nga tonnagifuna gy'abantu gye bali balwadde msimanyi mbubakuba empiso musimembu ya mwaka omukulu yakuba mpiso ya struggle myaka 5 ya revolution no just kusinja kubyetuulya kati abantu tebakyatya buti bulwadde I don't know kyeka empiso na uli empiso Uganda enzo ko tena abakazi bana mwebereremu tekitegeeza nti olwokuba nti ndi kumpi n'omunene mbunange mba munene niyo empiso ya sirimu yekate bino ebirwadde bya bisifuliza ebyo bagamba biwona enziku anti mu ndwadde z'abapambanyi ndwadde z'abameganyi Zoganya awomereza nenga Zoganya what you did kibi naye ate era simanyi mwe wajje mujja n'amanyi mwana okubanga mwegatta ne mukwata obutambi muba muli kuki struggle kuba inzo olaba nze ne demu wange ne baddemu wange nze saagala nnyo bintu byakubeerabeera mu ga video musimembu tuli mu kwekiisinga musimembu kwata video era nze nkukyayira tebabagamba kiss the bride ate mbaga kyekimu n'ebyazoganya niyo obutanda yali kubuli omukulembeze balimu buli obweri obutegeera okajugira akatanda omukulembeze kebakako ng'ali mukuli ekikomando omunda yakozoganya kenyini nako yakasalira naye nga ye president kasa omukulembeze yafuluma bwati Zoganya naddawo nawanikirawo essimu ye waggulu katanda ka president kwe yali naye ate Zoganya mwana kibi kyewakola oba byoza okola kibi yabagamba Lumbuye teacher kati fa bamanyi Lumbuye abayogerako naye mabegako before tumumanyi ate Lumbuye anoonyereza ate Lumbuye ayina abamuwa information okimanye drone za Lumbuye zalabako Museveni nga kutemu family ye badduka lwakuba ate nina omaye baniga bangabo mbalaba mbere na video za bichi naye nawe ntuka nengamba tewano muniga wangu bakoza atya kakati omaze kunyonyola kakati bino atabitegere kola ki vao kati no babawo naja ono deputy politics gatugenda ensoera yangambye no sobera katika nkubuze pafutuso jani asinga okuba reliable kuuma lwekiseka Lumbuye nalabeko Sadamani Makebe Makebe nolya nga bamukuba nnyo nawudde nga bamusabula ennaku zino bale bamusabula nnyo naye nze ekyenyinza ogamba nti president zatugamba kintu kimu nti Makebe wankyukakyuka just maybe engeri ebintu abikwata bulala just naye kyemmanyi president yatugamba buli muntu ojja kumulabira kuki ku bikolwa bye okitegeera gwe bonna beera ng'oli ku mulamu omutuufu abantu bajja kulabira kuki etegeeza Zoganya chepe zonna twazimugjeeko ate kati gwe osobola okukola ebyo kuba badde jeni kati aba yaze ate ku kurutu amekomanda kwaye tugenda muze ate kati ku ssomero niba jeni nga mwina bangi
tugenda muzayo kusomero mwina General Gaddafi mwina General Bigirwa amanya bagewa president yavayo na appointing ako bameka zoganya ye team gundi supreme leader tumita bya kweto ololere anti byanjawulo wala kubera supreme leader era kwatawo bwambe nagamba ajja kutunga amaso gakolisa wala kubera supreme leader nga gwo kyewadde kati nga wala bucha malibakira neerangira mbuye ghetto president anti yali already vice anti kubera vice kitegeeza anti omukulembeze avuddewo ayagala kinene sigwa akyagala kyoga mukulembeze alina okujja namukwasa ghetto lumu abantu balina okulonda okitegeera sawa zino Bobi Wine fa bamuyita president kuba abantu bebakola ki bebamwagala bebamulonda bamuteeka ne bagamba Munyagwa si president era ye Munyagwa era yanyaga ngabo mulaba nti Munyagwa tukyamukwasa King Saha nawuddeko nekyali wangaani kaziwe kapo naye yamwogeddekaawo nagamba bwanaba mulemereddwa ajja kumwongera mu tips kumeka kaziwe kapo oyo mufollowinga nnyo ate tuze tuwe meetingako wantu wangi bino bye nalimu Uganda nga nkola transport services business akyayimba kapo ayimba kapo oba YouTube ayimba ate era YouTube akwera byonna kapo byaweereza ne byayogerako tubyagala ate era bitufunamu eno byokuyiga bingi actually era respect General Kapo bangamba ye ne Muzeyi Sendi balimba nnyo naye ate ye Sendi asukkawo ye ate Sendi ye ate ye mukambwe mu naye ate ye Kapo yatera kwogera bituufu banange ebiwooma biggwa binyuma zo tujja balwisawo mwe bali nnyo okwekumira ku mukutu male twagala mu buklipu waffe mubulinde ku YouTube mubulinde ku Facebook ne wasigadde ngoyino omukyala aliko omulungi banange tujja balwisa katugende Mr. Kambala obulire bw'omubanja waaye obulire